Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero tegere tutunuulire zino ziyitibwa entangawuuzi nga bwe muziraba. Entangawuuzi zino okusookera ddala gwe wenna ng'otawanyizibwa enkwawa nga zivaamu akaswa katali kalungi naddala ng'okuze ng'owezezza emyaka 2 okudda waggulu naye ng'enkwawa zivaamu akasu akabi, entangawuuzi eno ejja kuba ekuyambako bulungi nnyo. Okola otya? Beera ng'ozifuna bw'omala osobola okufunako akenkana bwe kati kasekule, teeka amazzi mu kikopo nga kijjudde bulungi, suulamu ebyo by'osekudde n'oluvannyuma bitereke bisulewo. Enkeera nkusaba ofune eddagala lye bayita ebbombo. Funa eddagala lye bayita ebbombo oliyengere mu mazzi ago g'osuzizzaamu entangawuuzi, n'oluvannyuma ofune akagoye oba akatawulo koonamu, beera ng'osiiga mu nkwawa zo oba beera ng'oganaaba mu nkwawa. Akaswa akabi kajja kuba kakuvaako. Entangawuuzi zino nnungi nnyo ku nsonga eyo, wamu bw'onaagattamu ebbombo ojja kuba oterera bulungi nnyo. Akavubuka kajja kuba kakuvaako naddala ggwe awezezza emyaka 2. Kyekyo kyendigadde okubeera nga mbabuulira ku ntangawuuzi zino. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.